bano eba celebu nga bandibadde bafaanagana singa zaali mmotoka. Jennifer Phoebeh mu kisooka. Leave people to be. Sometimes omuzungu agamba nti play. Play. Jennifer Phoebeh, tractor number UAF 225G. Erima enguudo esigula enkonge egugumuka ettaka ne likankana yagiye eziwerako ate nga ya gavumenti teri agiinako buyinza. Zahara Toto UAE 322 wayi taxi Kigege Lubiji Kasubi Kawala Nansana Kabumbi Wakiso 553 mama ogenda Bweyabadde bipalo oliwa mwe mufulumo batemwagala temuli mataala mulimu ebiku kondakita alekana ne engine bambi efuwa buli driver atomesa taxi eno ngadduka kati ajagala gisange ku stage y'ebukoto okumpi ne Kabira Country Club n'oyambuka waggulu awo always Diana Nabatanzi enono Range Rover abakungu b'emmengo mwe batambulira yatomerako naye bannanyini baayo bagagga baagifuwamu kalanja akapya nga kampiso neyeruka enyirira munda ne kungulu rasa yagivugamu oyo njagala kumabwe mwisanga ne Nabatanzi mugunju muzibu ogwo mugunju oli mugando omanyi waita omugunju guba gulya nkoko gwe mmanyi gubanga kipusi oba simanyi bulungi kibanga kipusi nenga si kipusi emulema nga y'amasannyalaze mangi ate ng'enywa nnyo wininwa fire baby Olina okumanya nti by'osinga okwagala wazze n'abitekese teweemenya kubanga gwe muntu nze gwe nsinga okwagala bwe ne mukikutegeza neenenya so baby babaleta ena babaleta sishiwakanya kikyekijezo gwe ngamba mekweleka asoweleka nkwagala nnyo weesinga Rachel Sina traka UBM 7F eno magulu 10 yeetikka mayinja injini nene wabula yeetaaga omukugo givuga enywa diesel enkola ya Muchina abakola enguudo bazettanira. Nina Rose Nina Kankunda kika kya limousine mpanvu bwet UAZ 617M long and slender executive car otula mulino banga ali mu ggulu ly'okunsi terabika omugaga tumanyi omu yali agivuga Daddy Andre on the bed naye mbu yagigula ku shiba kalungi okyawuliriza Brita updates ku Motomania tu following ku Facebook, YouTube, Mutukuvu amawulire ku Radio Uganda byonna ku Mutukuvu nga bikutuusibwako Adifa Medical Center Lunguja Kitunzi Ham Fitness Center Nakivubo ku Kisaawe Lutunku Construction Company Limited Segura Microfinance Menora Preparatory School wamu ne Tavern Woods Kabusu Phoebeh ene parking mu industrial area 6th Street Toyota double cabin. Munnamasaka suna Ben kaliba mukino ekintu yagigula ku bawalabu mudungu mu kiyumba n'agiteeka mu binyanyanyanya wabula omuyindi n'agimugulako ku kakalu kapkooti oba mukazanyeko kusimulagana penalty ya diesel kozi ya mirimu egy'ekitongole erina diff mada mu maaso yatomerako naye nga bw'omanyi ebitongole birwawo okuddabiriza ebintu byayo naye mu nnaku ntonotono egenda kuva ku display kuba batandise ogifuwa langi n'ogifunira third party naye mbwe ebaddeko ebipapula bakaddamu omugambo bayiwa Farida Nakazibu eno nno si mmotoka mwana w'amaanyi wabula eno nnyonyi flightless bird kokomya amaaso tepeeruka kalangi keeko Boeing 355 passenger plane nnyonyi ya America pilot atulawo mu cockpit tomulaba ngambo yagivuga okwawukanako n'ennyonyi endala twali tulowooza mu Bruno K pilot twakizuula mbu ayoza njozi kanaabe nkola ye Masaka eyo emaze ku luguudo emyaka 42 n'okusoba Shiba Kalungi Take 'em style, take 'em style, take 'em style. Little bit, take 'em style, take 'em style. What? Hear this? You don't wanna more about tabula. Say I'm tabula nendopa. Nendopa nanjera nentamwamala. Come on. Eno Subaru Forester ebwatuka erimu tapo ne engine ya F10
Suzi yekutaba mu drug race mu quarter mile neyabika yingi pwa eyiwa oil olonno ba Bob bakatwalo ba Shidi Auto Parts ewatseka ne ba Eni Johnny ba JB Motors ba Lian Tuntu ne badduka emisinde ngabo bamanyi bonna ba Subaru Nation ne Fujo ne bagamba manager Delisa mbwe motoka giparking mu garage awe munyonyo tugira tunoonya spare kubanga be bakafulu mu motoka wano naddala ba Bob Eni Johnny Shidi Auto Parts ne banna ba drug race Susan Nantaba Makula break it down eno teina number plate ekolagana nnyo ne police y'ebidduka oba traffic police era nanyini waya akuumibwa maje oline motoka efiiridde ku kkubo wabula teramuza bbeeyi gye kusikira ekutikka mullo ne mwesootengira ku police weebityo we bibadde mu motomania olunaku olwaleero nze Brita Queen ku mutukuvu Motomania babies cars bikes